ensi zonna ezirimu obukulembeze abaddira obukulembeze bugane obufuula bwansikirano nazo tezikula era nandi mulaze ekiri mu North Korea eriawo yasitakingira abantu babonaabona lwakuba baddira obwakabaka obukulembeze n'obufuula bwansikirano bakigezaako ere Congo era gye bamalira byamalira bivaawo naye era nga buli lwokosa amawulire okosa omuntu wa wansi buli lwogira anti obwannakyemalira busooka balwanyisa nnyo amazima okutambula naye amazima gagasa muntu wa wansi ekyo bw'okijjawo oba omukosezza akutereevu Kanso mu bikolwa bya jeno tulinamuko ekirungi kyonna kitufunamu ng'eggwanga in any way okujjako abalala nze sinnakiraba sooka reputation y'eggwanga agitta tubale n'ebizibu byaffe bitonotono mu ggwanga naye ate nga abali ebweru w'eggwanga mwe batunda balabanga abatalina buzibu obadde olyogera ku mawulire nti atulina emikutu gy'amawulire 10 n'omusobyo niye ensi etali mu demokolasi eyinza okuleka gundi ezo zonna okoparatinga kati abadde yeekwasa ekyo ng'agumira awo agenza okuba batandisa okugiggala emikutu kati erinnya olisi mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, mterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubiranga olaba oba nnyo okubiranga okubira unaosizidde okubanga olaba Focus TV okola kyamaanyi nnyo ekyo kyokola kituwa enkizo era kitwongera amaanyi nakuwa leero ndine Kanso Matovu tugenda kwa tunula mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda okuli kampuni eya media Nation Media Group muri NTV wamu ne banne abalala okubeera nga yaggaddwa kiyinza kuba kitegeeza ki essaawa ziri mu ggwanga lyattu Uganda era ani akosebwa ani akifunamu wetugenda okuba nga twetoolera mu buufu obwo ne munnamateeka ono okubeera nga tunnyonnyolwa ekituufu kirina kubeera ki. Kanso sibu nkwaniriza mugamba ki kulikayo mu weekend twagiyiseemu Kanso mbuuliza ku balabi abatulaba yonna gye musinza bane tubabuuzaako tubakulisa weekend abafunyemu ebirungi tubibajagulizaako n'abalinamu okusoomoozebwa tubasaasira tubasaba tubakwasa Mukama Katonda kuba buli kimu akikola lwa nsonga buli mu byaleeta ng'agezesa amala embeera n'agitereeza. Kale Kanso wetubadde mu weekend eyo omukutu oba kampuni twalenga kitongole ekiramba ekya Nation Media Group omuli NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM, omuli Dembe FM, kugamba radio empapula ne TV zaggaddwa ku order za General Muhoozi Kainerugaba CDF. Simanyi nsonga ki yaziggaza eri enambulukufu naye essaawa zino kyekiriwo kyekyo nti ensi buli omu yeebuuza kino nekiri. Kanso nga ggwe ensonga eno ogikozeeko ko oba onyongedde ogisima kiyinza kuba kyavudde ku ki era Munnayuganda alinza tegeera ki mu nsonga eno? Ekisooka nga bwe nali nkugamba luli babeka nti mwami General Muhoozi abadde azze yeefunvubidde okumenya amateeka
Mu kumenya amateeka byatandika ng'akwata bali abaana ba foot soldiers, azze ku Eddie Mutwe, yes, azze ku Lukwago, azze ku Mama Miriam Matembe, olwali yatandise kugalawo mikutu gy'amawulire. Lubeerera bannakyemalira bonna, buli nnakyemalira takolagana na mawulire. Ensi zonna ezitali mu demokolasi, bannamawulire babeera ku gundi, baliira ku nkato. Era ojja kwekanga nti olwaleero ebaggala NTV, TV ena lijja kutya okuddamu okulipootinga ebigenda mu maaso. NTV yakuba eggulire ligamba nti General Muhoozi ali waggulu w'amateeka. Ng'ebuuza General Muhoozi ddala kaneetandika otunyonyola General Muhoozi yaani, bw'azzaakula netuyisizaamu byonna by'azzaakula ebikontana n'amateeka. Omukulu bwe yalaba eggulire teryamuyisa bulungi, era n'atwitinga n'abawooninga nti mu ssaawa yonna ngenda baggala. Bwaddamu najja n'ayoola Miriam Matembe, ne baddamu ne bagamba nti ne balina ne bakuba eggulire ddala. N'atowa order kampani yonna eggalwe, n'agamba akamanyiro kasusse. Naye ekibi ekirimu kimu nti for example bw'otandika okwandamayininga amateeka ng'otaddewo okukulembera abantu gage yasangawo nga tutambula bulungi. Kati wano gundi tulina minisita wa ICT, tulina UCC, ebitongole ebyo ndowooza bano bakubanga balina ekibakoze ekitali kituufu. Nga CDF erina kuwandiikira UCC negamba naye mwekennenya abantu abo ebintu bye bakola. Yes. Naye okuba obwi order ngere mbakwate si kintu kituufu. Nalabye abamuwolereza bagamba mbwa CDF amanya ebigenda mu maaso, bw'abimanya n'agira ye najja n'ayogera, naye ng'ategeredde okunoonyereza nti bano balina obuzibu. Nedda, talina gundi yonna gyagoba kuba ne bweba waddewo okunoonyereza n'akizuula. Katulabe poliisi ng'ekola omulimu gwayo. Abantu bano ng'etandidde ku poliisi, katulabe ng'ebintu emitendera gigobererwa. Naye enkola ye ne bajja ne bagira abajaasi ne bazinda ekitundu, kuba neno gundi ne NTV basazeeko obusazi. babali awo ekiro saawa nga 6 nga bayingidde abamutaseka bamukole mutya ne basibawo. Kati so enkola eyo si ntuufu. Ate bannayuganda mbagamba ensi yonna bwetabamu mateeka, era n'abakitiza naye nga bamuwagira byakola. Olwaleero ali ku bannamawulire, enkya agenda kujja kuggwa kyugojjo 10 bwe bagenda okukwata. Abantu tebannalowooza, mumanyi abakozi bameka abadde bakolera gundi Nation Media bonna kati abatudde abatalina mirimu bangi. Naye weekanga kuba abakozi va ku bano boolaba ku TV nga apulizentinga, waliwo va kubola ku radios nga ali awo ayogera, naye waliwo abaleebera emabega waabo abasaka amawulire eri wansi, ba editor okibala amangu ekitonotono. Bw'oba olaba ku NTV program esukka mu 5, buli program eyo ogenda ku mpewo eriko abantu abasukka 7. Okitegedde? Kakati kati namanya akutta aba Dembe FM, akutta aba NTV, akutta aba Spark, kati bonna tebalina mirimu batudde. So bino bikosa okusukka ku muntu omu nga bwe wantunuulidde, then ne twongera okweraliikirira ag'emazima. Mwami Museveni bino ne bigenda maaso abiraba. Pulezidenti w'eggwanga yakakuba ebirayiro ng'alayira nti agenda kukuuma constitution kuba bakuba ebirayiro gyakwata, alayira genda kukuuma constitution era nga president n'okukuuma eggwanga
buvunaanyizibwa naye nga constitution emenyebwa mutabani we ng'alaba president nga constitution emenyebwa abantu tebakirina security ku gundi security balaga enafuye muntu osobola nti kino kyenkola nkikolera mu tteeka ndi safe tebikyaliwo kati nawe operating na mu mateeka ojja ne bakukwata president ng'osirisa tolina kyoyogera kuba bigera maaso byonna mu Museveni abiraba abantu tebalowooza naye ate kanso bw'aba akola tweets ze zino eno akulaga nti kanso kembuuze ku muzeeyi oba muzeeyi yamugamba waaye kino kibeebe alimba kati nalabye agamba ku NTV simanyi kalabe oba bano aba NTV oba bano abaggula after amalo consultinga muzeeyi nshegera naye tolowoozamu nti order zijja from nedda above kuba kwekangabiriza limala kuwonoona limala eryekandabe naye bwe lituukewa muzeeyi waali muzeeyi naye ate talina kyakola ki muzeeyi talina kyamugamba ekintu ekibi ekituluma kimu nti tubadde nga mukyalwana nabalyanguzi kubanga mazima ne Uganda enguzi nga yalwanyisiddwa bintu bingi bisobola okutereera nga tukyalwana kabinenti ennene palamenti ennene ezisikambula essente mu bantu ne basigala tebalina ke balina ne tujjawo n'omujaasi azze nga ye tomubuulira tteeka ligamba ki ensi tasobola kutambula bwetyo kanso obuvunaanyizibwa wa CDF buli kyoba buli awo ngeri gye bali mu byokwerinda ng'alina kyalaba there is a threat ekijja okutakkiriza n'akikolamu obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga lino obuvunaanyizibwa bwe kukuuma nsalo za ggwanga okutabaako muntu atulumbagana talina mulimu mulala bino ebigenda mu maaso wano poliisi yevunaanyizibwa oba ebitongole binafuye ng'alaba ate yayina obuvunaanyizibwa oba amaanyi ago okutereza ebitongole bino singa yabadde agamba nti nabadde ndi awo nti nga NTV gisindikidde poliisi bayingiza emundu era twazikwatidde Kenya ku nsalo ekitegeera awo nga tugamba waayi yadde ali mu layini ye ya mulimu ate yadde era alina kukwata bali bakutte bazireeta naye bw'otandika okujja mu mbeera bwetyo buli wandamayininga amateeka otaganjula obwotanya obutebenkevu bw'ensi kakati ye kyatamanyi buli lwali mu kwandamayininga amateeka kigagamba ali mu kunyenya butebenkevu bwa nsi eno nga tamanyi mwami Muhoozi erinnya lye okulitereeza mu bantu kimwetaagisa okukola ebintu bingi nnyo nga birungi lwaki ekifaananyi kye mu bantu akisse nga yakyettira kuba bino ebikolwa yasooka kutugambako era kino ngenda kukola kino era nakikola mulimu kyogenda tulowooza tekisoboka enkya nakikola kati omukulembeze ekika bw'ati bw'anajja ye mwennyini yasoose okutabangula amazzi nga tayagala kuganywa kanso waliwo ne-narrative endala ate nti CDF ono engeri gy'abadde mu nsi nga amateeka mugatwalira nga bwe mwagala nga ne bayise ekiragiro nti kino kikolebwe bwe kiti tekikolebwa osanga nti nga bagamba nti osanga omukono gwataddewo guno ogw'ekyuma guyinza okuyambako nikyo bagamba nti tewali kulya nguzi era nga kyekyo bagamba nti abantu bagula eddagala babatunda eddagala mu biro ga gavumenti nga bw'atowa order tekiddibwamu kati ebyo byonna nno byoleta example talina kyeyali akoze bitegeera kuba singa twagambye nti abaka oluguudo lwe Fort lumaze emyaka 4 teruggwa nti twali tuliwo nga jena abasazeeko era abawadde salesale emyezi 6 tewandibadde muntu acomplaininga kuba ndibadde akanzeemu si buvunaanyizibwa bwe ate nayo tabakosezza naye ebyo ate si byakola eddembe lya bagamba nti constitution article ya 29 ewa abantu eddembe okwogera abantu balina freedom of to express themselves abantu balina eddembe okwogera ekitamusanyusiza ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka ate eddembe lya buntu eddembe ly'obuntu gavumenti tuyamba buyambi kulikuuma naye Katonda yatuwa eddembe liri eddembe lyaffe Katonda yalituwa
Okay. Tewali muntu aligaba kebe state. Batuyamba kubuyambi Dikuuma. Kati abalina tutuyambako Dikuuma ebukya ku makya ate nga batandise okutabangula. Nkugambye nti ensi sobola kuddamu kutebengera. Ate addeya asome ebyafaayo. Waliyo omusajja bamuyitanga mechanic. Yalina ebyokwerinda nga buli omu awuliriza kya Uganda. Naffe tuba bano basatu ne kubaako amwogerako ng'amanya. Omukyala n'atuuka n'agamba nti omwana ntasobola na kufeesa kuba singa anaafeesa mechanic ajja kuwulira. Bwe yamala gavumenti ye teyagwa. Era nti wansi nkyo. Kati yali mugundi basoma gundi European history. Mugundi mu France. Kati no gundi ne General Mohozi agenderere. Ayinza okuwesa zino bw'atunula mu Amari ejjudde. Amagye alaba balina mangi nnyo. Muli n'agamba nsobola okukola buli kimu nga teri yankubye kuki ku mukono. Munnanga abantu banaasukka okunyigirizibwa. Ekyatwala ba Amini, ekyatwala Bobote, n'ekisobola okujja nekimutwala. Kinyinza okumugamba. Era atwala ebyokulabirako ebyangu. Tubadde n'omusajja wano gwe bayita Gaddafi. Gaddafi nga bw'atuuka wano ffe tulina byakwerinda. Gaddafi bw'atuuka wano poliisi yaffe nnafu, amagye manafu. Ogundi SFC nnafu. Naye aliwa. Nga bw'ajja wano ajja n'ebibye. Nga bw'atuuka wano ebyokwerinda byaffe tewaba. Olwaleero aliwa. Omanyi abantu ekitusomesa ebyafaayo. Tusome ebyafaayo tuyige ensobi ab'emabega ze baakola. Tutereeze nga tugenda mu maaso. Kuzikola mu maaso. Naye buli lw'otatunuulira ensobi z'amabega ze baakola n'oyagala oziddemu. Then ebizibu bye bimu ebyatuuka ku bali naye bikutuukako. Kati General Muhoozi nze ndaba nga ali mu kuyita ebizibu ebyajja bituuka ku balala naye ajja bimutuukeko. Of course kisobola obutatuukawo nkya na luli. Tusobola okuba nga ffe aboogera wano tetuliiwo. Naye nkimanyi okunyigizibwa abantu wekusukka one day. Kanso mu bikolwa bya Geno tulinamuko ekirungi kyonna kitufunamu ng'eggwanga in any way. Okujjako abalala nze sinnakiraba. Sooka reputation y'eggwanga agitta. Tubale n'ebizibu byaffe bitonotono mu ggwanga naye ate nga abali ebweru w'eggwanga mwe batunula abalaba nga abatalina buzibu. Obadde olyogera ku mawulire nti atulina emikutu gya mawulire 10 n'omusobyo. Niye ensi etalimu demokolasi eyinza okuleka gundi ezo zonna okoparating. Kati abadde yeekwasa ekyo ng'agumira awo agenza okuba batandise okugiggala emikutu. Kati erinnya olisi. Amawulire agabadde ku NTV ye Kenya gadde gali mu kulaga mbeera y'emu. Naye talinayo buyinza. Bali bonna bali mu kulaba ekimu kati reputation y'eggwanga ogyonoona. Ate obutebenkevu butandika okulabika mu ggwanga. By the way, kino kyokka ekyatuuseewo. Kidiscouraginga ba investors okujja wano. Oli nation media bali baava Kenya. Okweta ssente wano. Extending wano. Ne ba investinga. Ne ba employinga bana Uganda era wadde bakola. Kati obaggadde waliwo investor agenda tunamu agambe Uganda tewali safe. Lwonyiga n'abakulu tokyali safe. Bakufiiriza. Agenda kulemerwa okujja ate Museveni adda ali mu kwekalaginga nnyo. Addaga nnyo ba investors okujja basige ssente wano. Naye bagenda kukikola batya ng'embeera efaanana bw'eti. Kati kyali mukwata tekigattako wabula kitoolako. Talina ngeri yonna yonna tekigattako n'ekitoolako. Ensonga y'emu kanso eya NTV. Omuntu wa wansi alina engeri yonna gy'akosebwamu. Of course. Abantu in terms of knowledge naki bannamawulire be balinga ababaka b'abantu ku events is happening. Muntu abadde akera ku NTV akawungeezi olunyuka n'alaba ebifudde mu Bende, n'alaba ebifudde Hoima, n'alaba ebifudde Gulu, n'alaba ebifudde mu Parliament, n'alaba mu ddakiika zaameka 3 n'agenda ne yeebaka. Nkya n'amanya nti nalabye ku mawulire nti mu kibuga enkye ku bino baalisibye tokeera kola bwoti ekyo kimuggyeko. Takyalina buli lw'okosa amawulire okosa omuntu wa wansi.
buyo ira anti wana kyemalira busooka balwanyisa nnyo amazima okutambula naye amazima gagasa muntu wa wansi ekyo bw'okijjawo oba omukosezza akutereevu. Message ki esindikiddwa ku media platforms endala naddala ku kituuse ku NTV? Kati bonna bakolera mu kutya bitegedde ojja kwekanga ebintu bajja kutyo biripotingangako tebamanyi omukulu bw'anaanyiiga obukola story nosooka omwebuuzaako n'osooka olowooza emirundi mingi egenda muyisa etya n'okubira ku bayambi be nga tonnagita kati ekyo kibi. Namawulire opposition bwekola ekituufu kyogere bwekola ekikyamu kyogere gavumenti bwekola ekituufu kyogere bwekola ekikyamu kyogere kiyambe bona okyogera gavumenti ejja kola reaction y'abantu etereeze. Opposition bwenekola ekituufu kyogere bwenekola ekikyamu kyogere abantu banalaba reaction y'abantu ku nsobi gye bakoze bajja kutereeza omuntu aganyulwemu. Bw'otuuka time ng'olina kwogera birungi byokka ebya gavumenti ng'ebibyo byo tobyogera then kati oba ovudde ku bukugu bw'omwamu n'amawulire. Kanso nga tumaliriza ensonga eyo tukwate endala. NTV nga kampuni wange ekitongole kiramba bo tebalina kye balina kukola kwekyekingamu kati kangu badde balina kuddukira mu mateeka yo option gye balina kibangu nti bw'ojjawo amateeka omuntu oba omusibye emikono omugamba ajja tulwane nga teri omusibye emikono kati badde remedy balina kuddukira mu mateeka. Amateeka ono yaganda minings era yalaga okubaggula wajja baggulawo ku mmase ye. Nze ngamba wetwogerera bino NTV yandibadde guddwa nga tewali kakwakuulizo konna kabateekeddwako. After that nga bwatweetinga ku Twitter ye ndowooza n'ateekayo negundi n'ekiwandiiko ekyetonda ku Twitter yetonda bannayuganda ne Nation Media nga gundi nga Kampala olwaki nekikola nti bannaaye ekyakyetaaga n'ekirala ndowooza kekadde mu Museveni ajja addressinga eggwanga atubula ekituufu wetuyimiridde atugambe nti bannaaye nti administration y'eggwanga nagikwasizza mutabani nze kati ndi ayatula ndi eno waggulu ebisigaano nabimulekedde abantu bamanyi naye okubeera ano oba omukulu tamanyi oba amanyi oba omukulu ali mu kujjanjaba jjajja mukyala ng'entamanyi bigenda mu maaso abantu bali awo naye ng'amanyi ebigenda muki ndowooza gya addressing erumu eggwanga alitegeeze. Kanso ekyagazza omukutu guno kukuba ezo story abakulizi bataagala kibajjako kyozirekera ne mukola ebirala bye bakola abataggaddwa anti mu bukugu bwamwe mulayira kukola ki nga mugenda okukola amawulire kuweereza abantu mazima na bwenkanya. Kati olina okulondako okukola ng'otambula ku ethics zo ng'omunnamawulire oba okuzisuula n'okulanga kimono nti asuula amateeka n'akola interest ze kati naawe kyoba osigadde okusalawo okukola. Tuli ku Focus TV ndi ne Kanso Matovu tuyisaamuko okubigenda maaso mu ggwanga ly'etu Uganda. Nebaza abantu bwenna abateekamu kasente okuli Focus Event Services bagamba nti beeyine bakolera omukolo gwo bakwe photography, videography, okuli juice, okuli cake, empomu ddala wamu ne entertainment. So ng'ate ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyine bakolere branding oba printing ow'ekika kyonna ayagala business card banners, ayagala stickers, ayagala t-shirt or corporate uniforms eya company zo obeera nga owafuna ne bicycle kick kojja kagatta akuyita okubeera nga otereza amaka go. So ng'ate era saagala kulema kubajjukiza Kanso Matovu munnamateeka ddala ate era alafubanira naddala Kanso wangamba ensonga z'ettaka ezo zo weerisa nkuuli so wenna gy'oli ng'olina maybe enkaana ku ttaka olinamuko ebikutte ebyetaaga munnamateeka Kanso Matovu ono nsaba Kanso abantu weyiwe namba y'essimu tugende mu maaso. Enamba eri 0705 51 63 19 okay 0705 5 mwemu nkaaga mu ssatu
19 omuntu bw'abayitira ku nnamba eyo ojja kuyogera butereevu ne Kanso Matovu abenga akuyambako. Ye munnamateeka gwe naakalaba asooka okwekennenya ensonga tenakusabadde 10 ne mulyoka muteesa nga amaze okulaba ejja kubakola oba teekole. So Kanso nga tuwumbawumba oli omukyala gwe bayita Sarah Bireete naye era y'omu ku bakwatiddwa ne bateebwa ku nsonga za Miriam Matembe engeri gye yali abaayo ng'akolagana nnyo naye balowooza nti bayamukwese. Kanso ensi eri seefu kyenkana kino ddala abantu ali mu takabanira eddembe ly'omuntu. Kati nkugambye abo bonna boogera ku biruma abantu bali mu kukwata omunamawulire anaayogera ku biruma abantu bajja kuggala nga tewali gwebeeddwa teeka lyonna. Ba activists bano ab'enjawulo kati mukyala Matembe former MP, yes, former minister, atera okweyita senior citizen ate nga indeed she's a senior citizen. Senior citizen ayina emyaka 7 plus. Bw'ojja n'otandika okuharasinga omuntu ng'oyo kuba ekyamazima bwe bagenda bwe tebamusanye naye agaliwo gagamba bamukwata tetumanyi gy'ali. Tewali amanyi mukyala Matembe gy'ali ku myaka 7. Teri awulira ddoboozi lye, teri amulabako ku myaka 7 naki n'omusobyo. Oba nno kankuze mu mbeera zaffe za bulijjo omuntu bw'ayisa mu bantu abakulu amaaso myaka egyo bagamba omwana ono olaba ati oboola omusajja omukulu ekyenkanidde awo. Kabaka mulala kalaga nti ono kati newankwadde omusajja omukulu oyo yasobeza naye minisita avunaanyizibwa ate omuvubuka kumuyisaamu lugaayi. Kati mukyala Matembe tetumanyi gy'ali era tugamba nti waba mukwate okwatibwa kumenya mateeka. Bw'aba alina omusango yali yalina kusoba summoned by police agende ku police bamubule kye bamuvunaana ekitaliiwo. Mukyala Sarah wamulaba bamukwatako emabega eri era bagirabira ebisango sangu n'amala n'afuluma. Kati yaluutu eno ne muvube enkwata eno ey'ekivandulo eno gye tuvumirira. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso ngenda nkugambye nti abantu bino essaawa ezo mu Uganda tewakyali ali safe. Tewakyali ali safe. Era naye nga gundi appeal yange esembayo eri ku bantu abalondebwa okwogerera ku lw'abantu bano bonna ba volunteers be bakwata naye waliwo abantu be basaamu mandate ne babalonda nti mmwe mugende mutuweereze tuluma tubibakwasiza mu bitandikireko. Abo be baliwa be babaka ba parliament. Ensonga zo zene balekazi bali mu kuzirwanira ku fulo ya parliament. Parliament ne bweba eri mu luwummula musobola okutegeeza speaker n'ayira parliament nedda mu bwangu aliwo ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ezitalinda nga zino abantu bawambibwa bantu batulugunyizibwa mu bintu ebitakkiriza naye mubanga parliament eri mu luwummula kibakakatako okudda mutegeeza speaker n'akomawo mu bwangu n'ayita olutuulo olw'enjawulo. Yes, ne mu raisinga issues zino naye bonna abo abasinga basirise. Lwaki tebaagala gootanya gye bagenda kujja ssente kuba bakitegedde parliament nayo gundi aginfluencinga omukulu ono. Kasita yateeka gundi ku leader of opposition balina batandikirawo okupatinga byakwasa omulimu. Kati buli mubaka ati okwogera sokulwa constituency gundi constituency yange bagitwala ekyo nakyo kyabulabe. Bo balowooza opposition bwe tulina abaka leesa sumu nga 7 abali ku opposition Moses naye yagenda kutwala constituencies 7. Kinagamba abantu amaloboozi bwe gaba mangi gazibuwalira atulugunya. Buli muleka amaloboozi nga amagaalu magga matono gamwanguyira. Era walaba bonna abaasooka okwogera ennyo ne baba radiko gyali ku issue ya Lukwago tebaali bangi n'atandika kale nga mwayogedde gundi muno kankupulaaningire semujunganda kankupulaaningire gundi kuba amaloboozi gaali maki mangi naye amaloboozi singa gaali mangi yali agenda gakola ati yandigera bugambe bwe kino kankyesonyi bwe nkiveeko. Kati kyetugamba nti aba opposition mulabanga abatali bangi naye abantu 7 si batono maloboozi ge mu mugasitule bwegana agattibwako lubeera opposition tebadde n'abantu bangi mu parliament ziyeza naye bingi babisuuza na gavumenti bayogeranga mu namba yaabwe ng'ate bali kimu bwe beegattanga kenyeno amaloboozi g'ebbali agava mu bantu bannaddiini biki ebimu gavumenti yabirekanga naye kati olwaleero
tulinga abalonda ekibiina kimundi kye kiri mu kufuga kikulembera nese omulimu wa opposition bonna basirisi kanso akasembayo singa obadde ofunye omukisa okusinkana CDF w'eggwanga lyattu Uganda saawa zino biki byantadeko essira okulaba nga ensi yattu Uganda etereera? Nze ne mulaba nandi musabye bw'abanga yasoma busirikale afokasinge ku mulimu obusirikale gw'alina okukola. Ekyokubiri nandi musabye awe constitution ya Uganda ekitiibwa era nandi musomesezza ekituuse mu nsi ez'enjawulo nga temuli mateeka. Era nandi muwadde ensonga lwaki ensi nga Congo ngagga nnyo naye baavu. Bagagga nnyo mu by'obugagga balina ebyobugagga bingi naye baavu kuba teri mateeka tegagobererwa. Nze ngamba ebyo twandigenza okumala obyogerako yandibadde afunyeemu ekyokuyiga ate n'ekyokusatu kyanisembyeyo. Ensi zonna ezirimu obukulembeze abaddira obukulembeze bugane obufuula bwansikirano nazo tezikula. Era nandi mulaze ekiri mu North Korea eri awo yasitakingira abantu babonaabona lwakuba baddira obwakabaka obukulembeze ne bufuula bwansikirano. Bakigezaako eri Congo naye gye baamalira byamaani bivaawo naye era nga tebikoze bulungi. Kakati nandi bimugambye ebigambo ebyo ne mayiza nga musaba awangaale nga serving officer aliro yeggwe ery'eggwanga lye nga bwalinga asomesa patriotism abere patriotic ng'omuntu naye obukulembeze abuleke butamwe bulina okutambula alwane kuuma constitution eno obutamenyebwa. Abaana bazadde lwe bajja okunyumirwa eggwanga lino nga naye bwalinyumiddwa taataye bwe yasukwa taatawe agenza ayenje bukeno gye bisembedde ntebe kumuwombera bwe yali yakajja yasooka n'agezaako okugoberera bannayuganda bye baagala. Ono mwami Wozi tayimu eyo neemunyumira nnyo paka eno n'agiyagalira kati bw'atamaintaininga bino nakwongera kutereeza butereeza n'atandika okukola bino byali mu kukola abaana be tebagenda kunyumirwa nsi eno. Kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde eri mpaka wano mbadde ne Kanso Matovu nga tuyisaamuko ku ebyo bigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nze Ade Wilberforce Muyanja tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso ku Focus TV. Bingi tukyakutegeekera bingi tukyakuweereza bingi bitukkiriza nti bina kibikugattako era nammwe abagenda mu comment section abatwagala ennyo mwebale nnyo. Waliwo agenda n'agamba nti ku Focus TV kwesiva kagambo kalinga akatono ne katuzaamu amaanyi n'otukipinga nga tukuweereza ebyo by'oyagala okubeera aba by'osinga okubeera nga bikugattako mu bulamu bwo. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi